waliwo ekintu kimu ekyeraliikiriza emukono wano nenooza ne mu Uganda waliwo abantu abazimbye ebibinja by'abatujju gangs for hire. Kati wano mukono twalinawo ganga gye baali bayita mukono 11 nga nzibi temula abantu ne tugi ab'amateeka ne bagirwanyisa ne kati waliwo endala abazimbye ganga endala bafunye abavubuka bangi abatalina mirimu babatwala eyo ne babatendeka olutuusa ezo ze zibadde emabega wali zivaamu abantu abakuba abantu baffe pavers abo abantu abanyakula bino kati mu biseera bya campaign bayingiddemu butereevu mangu era bali available for hire. Kati ate ffe ne batusanga nga tuzimbye groups ezaffe ez'abavubuka abawagizi baffe betumanyi betwaprofilinga era betuli mu kusomesa ebyobufuzi nekyebayita activism. Emmanuel Ntugga ngono y'omu ku bavubuka batamula Betty Nambooze bakireko omubaka w'ekibuga ky'e Mukono nga babadde baddayo ewaka nga bava mu kuyega abalonzi okulonda Betty Nambooze bakireko omubaka wa Parliament okuddamu okukiikira ekibuga ky'e Mukono. Waliwo ababalumbye ne bafumita omuvubuka ono ekiso ku mutwe era nga yalekeddwa n'ekiwundu eky'amaanyi. Ono agamba naye tamanyi abantu bano ababalumbye waji baavudde babasanze mu Australia nga balingopya okutuuka mu maka g'omubaka Betty Nambooze bakireke babadde abavubuka nga bawerako ne bamukakkanako ne bamufumita ekiso ku mutwe abalala baasobodde okudduka. Olunaku lw'ejjo we twadde tumaze okuba laale yaffe nga tukomawo tutuuka wano eno mu Australia nga tusiŋŋaana koosi y'abavubuka ne tuyingiramu mu gurupu yaffe. Kati we twatuuse wano eno koosi y'abavubuka ng'etuyingiramu ng'eteekawo akacyankalano kabadde awo era embeera embi nesooka nejjawo kaawo katono nekanze bwekanzi nga banfumise ndowooza oba kyabadde kiso kuba we banfumise ekiso saazeemu kutegeera biri ku nsi nazeemu okutegeera nga bandeese wano eno ku ddwaliro embeera nendyoka ngikola ki nendyoka ngifunako obulungi kuba saa zino eno wenjogerera obulamu obwaleero ndowooza ntandise okuwuliramu koko enjawulo okusinga ejjo batukozeeko obulumbaganyi bw'amaanyi newenjogerera saa zino kuba banfumise ekiso wano eno ku mutwe ne bankuba n'eŋŋumi ku ttama. Amazima embeera eyo ye n'addawa bwe tuba tuze mu nsi akaseera wano eno wempulira kuba kati mpuliramuko kamunguluze nga ye muwulirako kuba natuusiza honorable yantuusiza wano eno ku ddwaliro we nafunyeko first aid. Kati saawa zino eno era embeera nga wonda abasaawa zino eno kaŋŋambe kale mpuliramuko enjawulo okusinga ku kyejjo kuba ekyejjo kyo nabadde sitegeerera ddala nga simanyi bifa mu nsi ekyo kyebyaddala omuntu avaayo n'asindika abantu bajye bazoganye laale y'omukazi ate ng'omukazi tabalinaako obuzibu tuvaayo mulaale ne twetambulira paka waka tetulina mbeera gye tubatuusaako naye mwe lwaki mututeekako embeera. Ekibuga ky'e Mukono Betty Nambooze bakireka agamba waliwo akabinja k'abantu nga beesomye okulaba nga babatuusaako obulabe baze babalumba mu bitundu ebyenjawulo mu kitundu kino eky'e Mukono nga banoonya akalulu wabula badde bafa okulaba nga babeewala okulaba nga tebalwanagana nabo olwokubanga waliwo ekigendererwa ekyokulaba nga singa opposition balumba abantu wano aga okukwata opposition babamalire mu makomera okulaba nga batuuka kaseera k'okulonda nga abasinga obungi bali mu makomera. Okulwanirira ensi yaabwe okulwanirira ensonga entuufu kakati abantu abo baagala bapangisibwa abantu abafuna obujja ku ttiimu zaffe batukozesa ensobi. Ekirala gavumenti ate yeraliikirira nnyo abavubuka abaffe despite the fact nti ate abaffe bali known baana abamu b'amasomero abalala gamba bantu bali decent bajja kuzibwamu lwakuwagira ffe ate naffe
tetukkiririza mu violence. Olaba ffe ne mu ttiimu zizaffe tosobola kubeeramu wadde ng'onywa omwenge oba sigala kusinziira ku mukulembeze waffe. Eryo lyetteeka eribafuga, tubamanyi, babeera properly identifiable kubanga babeera mu uniform zaffe eza pate. Kaakati bannaffe betuvuganya nabo bakayagala batemptinze kati omulundi gwakusatu. Ogwasooka bajja mu lale yaffe Goma nga besibye amaaso bayambadde ng'abatujju. Ffe ne tusalawo lale kuba twabalaba baali batono nga tubasinga obungi, naye ne tumanya nti wakati mu kubalwanyisa tusobola okuvaamu bo oba ffe tutuukako obulabe lale ne tugiendinga prematurely obw'obulungi bw'emirembe. Olwokubiri we baatulumba ne tubakwatamu babiri ne tubaleeta ku poliisi. Ekyatwewuunyisa betwaleeta ku poliisi watuuka ekiseera nga abapoliisi balinga abagamba nti ate ffe ababaleese ffe tuvunaanibwa. Uganda kwegamba bannange yeewuunyisa. Simanyi oba poliisi ekyali interested mu kukwatisa amateeka. Simanyi ebyobufuzi bigitwaliriza nnyo nti buli muntu ayomba naffe ab'NUP afuukirawo mukwano gwabwe ne bwabeera mumenyi w'amateeka. Kale olunaku lw'eggulo twabadde tukomawo akawungezi tubeera ne drive, baziyita drive. Abantu abamu baba batambuza bigere, tubeera gurupu gye tuba tuva okukola lale batuwerekerako as a show of support. Abavubuka abo basatu betwalabye ne bayingira konvoyi yaffe ne bagenda ku pick up emu ne bafumitako omuvubuka ekiso musuwa guno omunene okutwala omusaayi ku mutwe. Era omwana w'abendi kataba mutte era kyatanabeera bulungi, ali bubi kubanga yafunye obuvune bw'amaanyi. Naye naffe twasobodde okukwata kumu era ffe ng'enkola yaffe bweri, kubanga singa osanga temuliimu bantu ffe bakulu, abavubuka abo ate bwe twali bakutte baali gudde ku kibambulira. Naye kale era ffe twaba tutte ku poliisi, twamututte ku poliisi oyo gwe twakutte. Era teyeegaana nti bazze ne banne, wabula yeekaza n'agamba mbu oli munne ye yafumisa ekiso, omu ku babiri abadduse. Naye ffe tulowooza nti step nene nnyo poliisi weba eddala eri interested mu kubrekinga that gang. Guno gwe mukisa etandikire ku oyo gwe twakutte. Naye gang eyo sebe egenda ne reportinga ne butereevu mu mikolo gy'eggwanga. Oli ne yeeyanjula bwe baawulira ekigambo ghetto ku Kyagulanyi. Ate ye President Museveni yalowooza nti okuŋŋaanya bamenyi b'amateeka. So nno abantu mu ghetto abasinga obungi be bakwata b'amateeka, abaliyo abatemutemu ababibbi be batono. Tekitegeeza nti bagamba ghetto is just a status y'obulamu, tekitegeeza gundi conduct nti nobeera criminal. Naye waliwo abakitutte nti ghetto erina kuvaamu criminals, era abamu ku bo babapanga bakolagana nabo obutereevu ne regime ne state security operatives. Era gye bajja abantu abatukuba emiggo on other days bolaba abo nga batukuba nga tebali mu uniform nga poliisi ebakavalinga. Kati ne bw'omukwata emirundi egisinga n'omutwalira poliisi. Era omu ku bo yatugamba mbu bw'oba opposition batugamba ti opposition ne bwe nkutemako omukono tolina wakundoopa. So twamukutte oyo tumutwalira poliisi. Ku luno poliisi bw'eneekola nga bali be twasooka okukwata ate neebata, bwe abantu bwe banaggwamu obugumiikiriza ne batandika okwebonerereza abantu abo, poliisi yeenenyanga yokka. Omanyi nze bwe nali mmaliriza okusoma amateeka nawandiika ku kintu kye bayita mob justice nti ki ekireetera abantu otwalira amateeka mu ngalo. Nenkizuula kyekimu ku bireetera abantu otwalira amateeka mu ngalo byebitongole ebikuuma ddembe okulema okubonereza abantu abakyamu. Kale bwetaba nteekateeka ya regime state nti batukoleko obulumbaganyo obwo, tulowooza nti ffe ttiimu yaffe yakoze bulungi, at least yakutteko omu n'omwana gwe batuusizaako obulabe bwali. Kakati yessaawa batandikire ku oyo bajjewo ekintu ekyo. Bwe kiba nti bwe bataabeeko kye babakola ne bakola nga luli we baakola, n'endaba n'abantu ng'ate bazze ne mu mikutu gy'amawulire bagamba nti ate ffe twakubye abantu. Gegamba bwe banaakola bwe batyo
omulundi ogwokusatu kubanga omulundi ogusooka eyinza okuba accident, omulundi ogwokubiri nekibeera by coincidence, naye ogwokusatu eba efuuse ddala kalakita ya muntu nga gufuuse muze. Kati so tuli mu kujjanjaba mwana waffe, tuli mu kwetegereza ku poliisi bwegenda okukwata ekintu kino, naye ku luno bwetaabeewo kyekolawo tujja kumanya nti no kati tulina kwerwanako ffeka, ate awo nebinaddirira simanyi, Katonda yanaalaba yanaatuyamba. Naye nga ffe tetujja kulekeraawo kukubiriza abantu baffe butenyigira mu bikolwa byonna bireeta fujjo, because bo baagala tubeere provocated batusomooze batusosonkereza. Kati ffe tukole ensobi bafune omukisa ogujja okuyoola abantu baffe n'okubasibako emisango gye batakozeeko, kuba bawulira bubi, baagala abaana abo batuuke ekiseera kyakalulu nga kumpi bonna babasasiza, babayigga bali ku misinde, obanga n'abalala babasibye, ate n'abalala nga babase n'okubatta, kubanga omuntu ajja nakufumita ekiso omusuwa ogutwalwa omusaayi ku mutwe aba ayagala kutta. Tulugunya nze naliwo nze nnyini abavubuka abo bwe babakwata, wabula abavubuka abo balina okwemanya, baali bagezaako fight. Omanyi nga bona okwata omuntu n'agezaako okwerwanako, wakati awo asobola okunuubuka, asobola okugwa ku ttaka, ne tewaliwo nkola eri deliberate tino babatuuzaawo babatulugunya. In fact singa twabatulugunya tetwali badde ate tetubatwala ku poliisi, naye tugamba kamera za poliisi ku makubo kweziri ziraga bulungi, bwe ziba gye ziri ng'eraba amazima, ziraga bulungi obulumbaganyi bw'abantu abo, engeri gye bali batambuliramu ku bodaboda nga batulondoola, engeri gye bajja nga tuli mulale mu lumuli nga beesibye obuntu, nga beesibye ebitambaala ku maaso ng'abatujju, ne bayingira mulale yaabwe ffe bali 11, engeri gye twayimirizaamu lale bwe kiba nga kamera zaabwe zikola bagende babirabe ku kamera, ne gye twabakwatira essonde ebyaliwo kubanga twali on the road ate nga waliwo ne kamera, so tewaliwo gwe baatulugunya. Naye ebyo bye byokwogera, wabula ekyatwewuunyisa ffe twali tulowooza nti guno bubinja bw'abavubuka bakozi ba fujjo, naye yagenda okubalwanirira babate, twatutegeera nti ekitegeeza munnaffe omu obululu bwagala gaana yeesembereze fujjo, ate alyesembereze mu ngeri eyagala otuteesaako ekigamba mbu ab'opposition balwana n'ab'opposition bannaabwe, so ng'olaba ono munnaffe state yemuyambako, naye ffe kyatajja tukola kwe kutukozesa ensobi ey'okutandika okwenyigira mu bikolwa eby'okukuba abantu. Nze nambooze abantu bonna benkozeeko naye bo bakimanyi ebyo sibikkiriza mu kampu yange. After all ndi w'amaanyi nnyo ku ground, singa ntandika ate okuba abantu nja kubatta kuba nze nina abawagizi abangi. Kati ng'eggulu omuntu tumukutte, ffe tulina ebikumi n'ebikumi by'abavubuka, singa tebali restrained, tebaali mutiddaawo ng'amaze ofumita munnaabwe ekisaagudde wali. Tugezaako as much as possible abaana abo ne tubabulira nga tekitandikira na ku nze, kiviira ddala wa mukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi. Tosobola kubba ku muntu simu, tosobola kutulugunya muntu. Ffe discipline mu NUP is one of our core values. By the way, ye core value number 1 empisa mu NUP ke kalombolombo kaffe nambeemu, era ate tetwogerako byogere tubikolera ddala kubanga tumanyi ti Mwami Museveni ne tiimu ye balowooza balina monopoly violence, olwokuba bo balina tools of violence ng'emmundu. Kati batusosonkereza nnyo tugende nabo mu olwo olutalo, neffe olutalo lwaffe luli ku boxi nga 15. Ffe olutalo lwaffe lwa mu kaboxi, si lwa kugamba tukuba abantu ebikondo b'emiggo. Era singa twalina effujjo, singa baatuyoola dda, kubanga ffe tetulina akaatuwolereza, tuli bwana bwa mbaata.